okisootya radio yange olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer. Oli kukinda katanyeze mukaaga Royal Farmer. Okolera ddala ky'amaanyi eyeekumira ku mukutu Royal FM nga ne leero tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'abagagga abali mu ggwanga Uganda nga kino si kyakulaga bagagga kyokka wabula naawe ofune ekinyegenyege okole mu program Tambula n'Okumanya nange omuweereza wo BENDICTO sekandi omusunsuzi mu bano nno mwe muli Alinayite Lugendo. Ono y'omu ku bagagga abato abatandika okunoonya ensimbi nga balina emyaka emito ddala nga ku myaka 23 gyokka egy'obukulu yatandikawo Red Pepper. Omukulu ono muyivu nga yakuguka mu ssomo lya sociology ku ssettendekero wa Makerere. Ono era y'omu ku batandikawo Kamunye, Juice FM wamu n'ettendekero ly'ebyenfuna erimanyiddwa nga Synod Investments. Tugezaako okulaga abagagga abato naawe omuvubuka ali eyo ogezeeko okufuna ekinyegenyege oba obutagamba mbu obugagga bw'abakadde otandika okukola. Kuno nno tugenda kuzzaako naggagga omuto Hamis Kiggundu oba gwe mumanyi nga Ham. Naggagga ono yenno agamba obugagga bwe abujje mu kwewola mu bank era looni ezo ze zimuyambye okwezimba. Awakanyiza ddala ebigambibwa nti aliko omunene amuli emabega. Yenno ye nannyini wa Ham Enterprises omuli Ham Shopping Center eyazimbibwa awaali akatale ka Parkyard. Bwe tuba tujjukira nno ekiseera ekyo yali 2017 abantu bangi baakaaba amaziga mu kibuga kubanga bw'oba ojjukira katale ako kajja emirundi egiwerako wakati w'esatu n'ena nga bakookya omuliro era abamu baakiwanuuza nti omugagga ono yabookyanga basobole okuvaawo bunnambiro naye ekyabeewuunyisanga bakookya kiro enkya emaali nejjula era nga mu wiiki emu kaba kazzeewo nga bwe kaali naye tukyali ku mugagga Ham nga tulaba kampuni ze wadde nga tuvudde katono okulaga butya abantu bwe baawulira nga katale kaweddewo. Mu byebugagga byenna ebirala kuliko ekizimbe Ham ekitunudde mu mulyango omukulu ogwa Makerere University oba ssettendekero omukulu mu ggwanga. Naggagga ono yazimba n'ekisaawe ky'ennakivubo wamu n'obwannannyini bwa Ham Mixed, Rafik Home Mart, Lola Bags ne bu bizinensi obulala obw'enjawulo bwe tasobodde kukugirayo naye ng'abulina. Kati nno bw'otunira Ham Kiggundu gw'omuvubuka oliwa tetujja kukunenya nti tonnafuna ssente naye kola mu buli mbeera ng'era abangi bwe bajja bagamba nti ataakole n'okulya taalyenga. Fuba okole. Tugenda kukumenyeramenyerayokko ne ku bannagagga abamu abali mu ggwanga lino nga bo obuzaale bwabwe balimu omusaayi omuyindi oba omungereza naye katusooke tukuleetere naggagga Kalim Hirij. Ono mu myaka gy'ekinaana yatandika obusuubuzi mu by'engoye n'omwenge mu dduuka erimu ku Luwum Street mu Kampala. Kampuni yasooka yali Dembe Enterprises kati ekulaakulanye n'efuuka Dembe Group of Companies. Muno mwe mwali Dembe FM, amatabi ga Imperial Hotels nga mu kiseera kino yatwala Uganda Commercial Bank Towers gyafuula Cham Towers nga mu mwaka 2018 naggagga Kalim Hirij yali abalirirwamu obukadde bwa dola za Amerika 750. Osooka n'osirikiriramu ne weewuunya ffe abatannazifuna tulinda ki? Kati nno bannange tukole. Naggagga omulala Mutaasa Kafeero. Ono twasinga nnyo okumumanyira ku Mutaasa Kafeero Plaza. Naggagga ono nno alina Hotel Triangle esangibwa mu Makenke Cell Kakiika Division mu Mbalala District. Wamu ne Mutaasa Kafeero Plaza yennyini gye tuva okwogerako. Mu bannagagga abalala mwe muli Naggagga Fugge Binyonkondo Sudil Lupaleria. Ono yakyasinga obugagga mu ggwanga Uganda wadde nga yafuna obuzibu bwa Crane Bank okumuggyibwako Central Bank neweebwa DFCU Bank. Omukulu Lupaleria akwasaganya real estates, ebyenjigiriza, insurance n'ebyempuliziganya nga era bino mwe muli Kampala Parents School, Kampala Speak Hotel, Mera Investment Limited, Kampala International School, Sanyu FM 88.2, Speak Resort and Conference Center Munyonyo, Tourist Hotel, Victoria University Uganda, Real Estates Interest enekwasaganya ebyokuzimba n'ettaka nga 27/2018 August abeggulire erya PMLA Daily Writer
eryawandiikibwa Morris Kuhwerezi bafulumya Naggaga Sudil ng'azitowa akawumbi ka $1 kamu n'obukadde 2. Katukuleetere ne Naggaga omulala Bulaimu Muwonge Kibirige amanyiddwa nga BMK. Ono y'omu ku bannaggaga abali mu ggwanga Uganda nga mu 1997 yalina Hotel Africana nga erina ebisenge 40 ku kasozi Kololo oluvannyuma gye yafuula 4-star hotel. Era alina BMK Motorcycles Limited esangibwa Nateete, Hotel Africana, Forex Bureau ku Wampeo Avenue, BMK Oil Equipment Company. Naye ne mu ggumawanga amalala alinayo ebyobugagga nga Rwanda, Tanzania ne Zambia. Kino gwe abadde tamanyi nti eggwanga Uganda lirina bannaggaga ab'amaanyi batyo osaanye okole. Ku lwakadde tugenda kutandikirawo olunaku oluddako nga tugenda kukuleeta ne ku bagagga abakyala abali mu ggwanga Uganda. Weewaawo waliwo butanawulira n'abaami be tujja okukonerako obamanye naawe ofune ekinyegenyege okole. Weebale kwekumira ku mukutu Royal FM nange omuweereza wo BENDICTO sekandi omusunsuzi. Tulinde oluddako, tulinde. Olimba okisoota radio yange, olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange. Ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira 9.6 Royal Farmer. Oli ku 9.6 Royal Farmer.